nanyini ttaka mutuufu olwaleero ekiri wano yaani? Tujja kumanya ddala bwe baalizuula baaligaba ddala nga bwe lyalina okugaba, oba baazuula RDC w'otudde ng'omwana wa Kasiba. Ekyo kye kitabula waneeno, kubanga ettaka lye bakayanira si zeeyika 10 wabula enfisi gye bagamba eyafikka nga Kasiba agaba. Tubulira ekituufu nabali ne batubulira ekituufu, tujja kukola gwe tukubera omutuufu yaluwa, kubanga ye kooti nki, kooti bw'esala eba ekoze eki. Naye tulabeko kubanga ffe okusoma okwange naddala okwange nga nze kutono. Omuntu ajja kuleetera akantu k'omuluzungu yadde ndumanyi naye nga luvunulwa buki? Kati bakatusomere nga bakatunyonnyola, nze baba basoma nsobola okubuvuunula. Ne bagamba kano kategeeza ki? Naye ate mu tteeka kaba kategeeza ki? Nyinza okuba akamanyi kavunulwa naye nga n'etteeka likavunula buki? Kati nze basebo ne banyabo mbadde mbasaba tusooke tukakkane tuwulirize kiki ekigenda muki ekitusumbwa Oweekitiibwa RDC Chairperson w'Enganjo LC1. RDC yakozeho ku lipoota ewange nga ntonotono, tuze tutambulira wamu mu bintu bino ennaku z'omwezi za leero. Mukulu Richard bw'abeerwe RDC Luweero alipoota entonotono wakati w'ebibanja Enganjo Lwanyonyi ne ba administrator ba estate y'omugenzi Kaana Nannono nga bwe basiteera Kangave n'Entege ne Musoke Stanley. So RDC ne boyise nabo olw'akakiiko ka Nganjo LC1 lwaniriza nnyo. RDC kwebazaamu ak'enjawulo olw'obutakoowa kujja kutangaaza ku nsonga ezikwata ku ttaka. Oluvannyuma lwa administrator okusinga omusango civil suit namba 49/2016 mu High Court e Kampala yasalibwa nga January 2023, ba administrator bagezaako okwagala okutuula n'ab'ebibanja era abamu bagenze balaba ekituufu era bateesa obuzibu buli ku bano wammanga. Tom Bayego, Lukiyo Mutolo, Nakirija Lopina, Kagaba Atanas, Ziraba Muzaale ne muganda be, omwami n'omukyala Kyoto Arun, Kyakuwa Kafeero ne Geoffrey Kasara. Mukyala Kalyango George ng'alina kyanzigoleti agenda abategeeza nti ettaka likyali lya bba. Kati awo ababa batunula eno ate ne baddayo. Obuzibu obulala bwa kansala waffe Mwami Muhammad Kaweesa abutuddeawo Mukono akoze kinene okujja abantu ku mulamwa waddene ngusaba oluŋŋamye omuweereza waffe abeeko waako mu ssebo nga mmaliriza nsaba ab'ebibanja bakkirize okutuula ne baadimusweka ensonga zive mu ddiiro. Ega abakulembeze naffe tusula bubi. Nsaba baadimusweka baleme kuluma olw'okuba baamegga. Nedda ffenna tuli baana bannambi twawula miziro. Buli omu mu kiti kye wajjidde sayisa okubalaba. Ebyange ebyokwogera si bingi nnyo kuba bassentebe b'ebitundu bino boogedde ku nsonga eyo. Mukama wange nze nsinga kwebaza buli we ekiri mu musaale ndowooza okitegedde. Ekiri mu musaale nze olwakuyitira bonna ndaba oyanguwaze nsinga kwebaza kuba buli we nkuyitira mu musaale kanze mbaze nkonyeko oyanguwa mangu. Mukama wange tweyanza tweyanzeege okuba omwangu gye tuli. So Mukama wange leero sisiri. Luvannyuma lwa mwezi naffe bassentebe batuyita ne tutuula ku nsonga ezikwatagana n'obutebenkevu mu magombolola gaffe wamu n'ebikutwalizamu nga Luweero. Zirina ebintu bye bagamba biri bibiri abantu ba Musaale, abantu b'Enganjo n'ab'e Kaswa.
tusooke tumanye ani nanyitako muki. Bwe tumala okumanya nanyitako mutuufu byoni buli kintu kyonna kyonna kijja kukola ki? Kijja tereera. Nze nfunye ebipapula bingi okuva eŋŋanyo n'ekaso nga bijja mu ofiisi yange. Naye nga nange sobola kujja tuuza nki? Kubanga nange olwo bempulira nga binsinzeeko okutegeera kwange. Sinze siri malayika. Naye mbasaba nti buli muntu yenna yeetaaga ani? Munne. Ate buli muntu akyetaaga okumanya. Kubanga olwo mwampeera akalulu kati si bwe nkola ki? Si bwe ndi. Lwaki sibabeeramu buli kaseera? Timujja agamba chairman yakoze eki? Yeekubidde. Tulina bakama baffe. Naye nze nga Kigozi Albert Kato Ssentebe w'eggombolola eno, wabaawo RDC ye pulezidenti wa disitulikiti ya Luweero, ate era ye pulezidenti w'eggombolola eno mwenda. Kitegeeza nti ansinga okumanya byonna ebikola ki? Mukama mulungi. Ekiseera kyonna tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Basebo ne banyabo twala omukisa guno okwaniriza RDC. Mukama waffe ssebo tuyanza obutatusuulirira. Ensonga etuleese wano eno njogerako enjuyi zombi bazzukulu bange, kubanga bonna bava mu Kasiba. Kasiba muzzukulu wange, naye waliwo omuzzukulu andeetedde wano eno ekiraamo kya Kasiba bye sijja kuddamu nnyo mabega kubanga byonna obimanyi bulungi. Naye Kasiba yagaba ettaka lye ng'ategeera bulungi. Muzzukulu wange Kaana Nannono n'amuwa yiika ze 14. Ng'ekika kyengo tetusobola kugamba nti tuwakanya oba twagala okuwamba yiika 14 Kasiba ze yakola ki? Ze yagabira muzzukulu wange Kaana Nannono. Era bazzukulu wange baazifuna bulungi nnyo obuuyi bwa Siteera ne bazifuna. Naye ate mujjukire nti ne Kaana Nannono mu kuwandiika ekiraamo kye alina abazzukulu be yawa ettaka. Omwali ne Kiseeyeeye eyiika ze mmeka? 5. Bw'ogattagatta ettaka eryo yagaba mu kiraamo liwera ne yiika 30. Naye ebyo olwaleero tetumanyi gye bikola ki? Gye biri. Muzzukulu wange nali mbimubuuzaako Siteera nangaze jjajja ebyo sibimanyi. Kati ate obanga gwe administrator wa Kaana Nannono ng'ate tomanyi bintu biri mu kiraamo kya jjajjaawo, ekyo nno kikola bubi nnyo. RDC Abaganda tugamba akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa. Olwaleero ebyaliwo nga Bayego attibwa bye bino leero byennyini okaayanira amataka. Era ekyaviirako ne taata Nicholas muzzukulu wange Kanga ava okufa byali bya mataka wakati wa kojjaawe n'omwana, byali bya mataka. Olwaleero wendaba Siteera muzzukulu wange ne gurupu ye yonna ba administrator ba Kaana Nannono nga bakutte okusiba muzzukulu wange Kalyanga e Luzira. Oyo abakubye akomeredde ennyondo, era kubaawo akabonero akalaga okukola ki? Okufa. Abazzukulu enjuyi zonna nabayita nga njagala ng'ekika, kubanga ebiwandiiko byonna bye balina ebibawa amaanyi okuviira ddala emabega biriko erinnya Kiseeyeeye ow'Essiga. Jjajjange Swaliki Mwanje olwaleero gwentambuliramu bendimu mu bigere byabwe ng'ow'Essiga. Erinnya Kiseeyeeye yonna mu kugaba, mu kukola kutya, mu mbeera yonna kwabya nnyimbe lumbe lwa Kaana Nannono, jjajjange Swaliki Mwanje eyali Kiseeyeeye.
olwaleero nkomyewo kiseeyeye mu kitundu kyekimu ku ttaka okulaba nti tugonjoola ensonga bwe mpita abazzukulu abamu ne mugaana okujja ate ne mwetwala nti muli b'amaanyi ne mugenda mu makooti ne mutandika okusiba abantu kibi nnyo. Obulyako bwaliwo ssebo RDC kwe kukwata okubuuka ekiraamo kya Kasiba Nicholas Kangave n'agenda n'agaalina ettaka lyazudde residu gyazudde ne balyewa naga nti lya maama yiga 128 obuuka ekiraamo kikuwadde yiga 14 teryazikuganye ate odduka emisiri ogende mu makooti ogende mu kika ogende wa kyate tulina ettaka lyetuzudde. Kasiba yazaala abaana 7 obulyako obuli awo ne baligaba abantu 4-5 ne balyegabira. Twagala tukomeyo ettaka eryo lye baazuula tuddemu tutuule wansi tugambe nti ddala lyaliyo kubanga ebiwandiiko ebukalasa gyebiri buvunaanyizibwa n'obwannannyini ku ttaka lino. Asabani banyabo nsaba tubakakkamu. Oyinza okuddira di masita n'ayogera nga masita tanyala kwogera. Ayogere ki ng'abatuuze tebanaba kwogera. Lwaki obalira omubaala disi pulezidenti ng'abatuuze tebanayogera otyo? Tekisoboka. Kyembaddeko ate oli ajja nkona ku mutwe. Ono gwe mulamwa omukulu gwe tubayitiramu yonna gye tutambulidde n'obuyambi bwonna bwe mutuwadde yeno ensonga gye tuliko olwaleero. Agenda oba ebigenda okugobererwa